Obwesedde n'obwesedde bw'abagoberezi ba Kristo lwaleero bakedde kweyiwa mu masinzizo okuza amazuukira g'omulokozi Yesu Kristo yafa n'azuukira. Ebyawandiikibwa biraga nti Yesu Kristo yakomererwa ku musaalaba n'afa, wabula olunaku olwokusatu n'azuukira era n'agenda mu ggulu, ng'okuzuukira kw'omulokozi kaali kabonero ka buwanguzi nnyo, era ye yali emmanduso n'entandikwa y'enzikiriza zonna ezisuusuuta Kristo. Amasinzizo gakubyeko ne gabooga, abamu baasuzeeyo era nga batendereza mu kiro eky'okwaniriza amazuukira. Ku lunaku luno olukulu, Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwera Mutebi II aweereza abantu obubaka obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, era mu bubaka obwo awabudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu bukulembeze bwabwe okulwanyisa enkwe ezeetoolera ku byenfuna. Mu bubaka bw'amasomojo bwa Pasika eri abantu be obwasomeddwa minisita w'ebyamawulire avunaanyizibwa okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kazibwe Ekitooke Sserwatika lwattaka nantatungibwa ng'ajuliza ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu ebiraga omu ku bayigirizwa ba Yesu Kristo amulyamu olukwe akinoganyiza nti okwegaana bannaffe olw'obugagga n'ebyenfuna kabonero akankwe zennyini. Twebaza Katonda tusobosezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2024. Tukulisa bannaffe abenyigidde mu kwegayirira nga basiiba. Tusaba Omukama abawe empeera mu kwegayirira kwammwe. Twongera okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye mu ggwanga. Essomo eritujjukizibwa bulijjo nga tukuza amazuukira ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu. Bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bye tukkiririzaamu, tuleme okuwubisibwa okwegaana abantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigangana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi naddala nga tujjukira omukwano n'obwetwaze ebyeyolekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Ssemunywa mu ngeri y'emu asiimye n'ayita abantu be bonna mu lubiri emmengo beetabe mu misinde gy'amazaalibwa ge ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja guno gwokuna okuttukiza lutalo olw'okulwanyisa mukenenya mu Uganda, n'ayagaliza abantu bamazuukira ga Yesu Kristo amalungi. Waliwo okugenda mu maaso mu lutalo olw'okulwanyisa mukenenya, era ebibalo biraga nti disitulikiti ezaali 10 eza Buganda nga zaali zezisingamu okubeera n'abantu abalina mukenenya kakati zaafuuka 3 zokka. Kino kiragira ddala okugenda mu maaso mu ggwanga lyonna mu lutalo olw'okulwanyisa okusaasaana kwa mukenenya. Tukubiriza abantu baffe mu ggwanga lyonna twongeremu amaanyi mu lutalo olw'okukendeeza okusaasaana kwa siriimu, nga tugoberera omulamwa ogw'emisinde gy'amazaalibwa ag'omwaka guno. Tukubiriza abantu baffe okugula emijoozi n'okujja mu lubiri okudduka nga 7 Apuli olw'ekigendererwa eky'okukuŋŋaanya obuyambi obwetaagibwa mu bungi mu kulwanyisa mukenenya. Amazuukira gatujjukize obwetoowaze, okukolera emirembe n'okuyamba abali mu bwetaavu. Naffe tweweeyo okubikolerera bulijjo tusobole okubeera mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu. Tubaagaliza amazuukira ag'emirembe n'essanyu mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Mu buufu bwe bumu obwo ku lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe abakristaayo bagumidde ekiro ky'enkuba ekedde okufudemba mu bitundu bya Kampala n'emiriraano balinnyirinnya akasozi Namirembe okusinza ku lunaku luno olwa Pasika. Omusasi waffe Dung Davis Joel gyali e Namirembe. Aleluya, aleluya, aleluya. Azuukidde nga bwe yagamba. Mu masinzizo gonna ag'abakristaayo obw'emu ku bubaka bwe batandikiddeko mu kusinza, era nga ku lutikko ya St. Paulo e Namirembe abantu tekibalobedde kujja kwetaba mu kusinza kuno newankubadde nga wabaddewo okutonyerera kw'enkuba. Okusinza kuno kutandise ne saavisi 2 ez'oluzungu, so nga ate okusinza okw'olulimi Oluganda
kugenda kubeerawo ku ssaawa 4:30 era ng'omulabirizi w'ennamirembe omujja the Right Reverend Moses Ssabasajja okusinza kuno kwonna yakulemberamu ng'ayambibwako Deeni wa Lutikko Kisawuzi Ssaalongo. Mu gumu ku kubuulira kwe okusooseewo omulabirizi Ssabasajja alabudde nnyo bannayuganda okwejjamu okutya n'okukola ebibalowooza nti bisaana okutwala eggwanga lyaffe mu maaso n'ageraageranyaako n'abakyala abaatuuka ku ntaana ya Yesu Kristo ne basanga ng'omubiri gwe teguliimu. Omulabirizi Ssabasajja era mu kubuulira kwe ayongedde okuvumirira obuli bw'enguzi obweyongedde mu ggwanga, obwavu, ekibbattaka, so ng'ate waliwo n'ebikolwa eby'okuttiŋŋana n'awa n'ekyokulabirako ekyokuttibwa kw'omugenzi Lwomwa ekibaddewo gye buvuddeko. Kings like the recent murder of Mutaka Ingini Okosa Roma, who was legal killed, and many others who were twisted in such manner was very terrible and hard. But at this point, I want to encourage our parents, because these who were suspected to be behind this killing, this murder, are the young people. Yenyamidde nnyo n'obubenje obweyongera ku makubo n'agamba nti singa gavumenti tevaayo n'amaanyi oba oliawo bannayuganda baakusigala nga bafiirwa obulamu bwabwe. We have lost a lot of our people on the road because of the roads, because of bad drivers, those who are not even qualified are interested in the lives and special lives of our people on the road, and have lost many precious lives in this country. Wewale Dung Davis Joel. Ate ku Lutikko Rubaga Bwana Mukulu Father Achilles Mayanja alaze okutya olw'ebikolwa ebyobulyake ebyongedde mu nsi yonna nga n'abalina okulwanyisa obukenuzi batyo okangavula abo abakwatibwa. Omusasi waffe Omulonkato Densi Rwandaga gyali e Rubaga. Newankubadde enkuba ekedde kufudemba wano ku kasozi Rubaga n'ebitundu bya Kampala ebitali bimu, kintu kirobedde bantu ba Katonda kujja mu bungi kwetaba mu kusaba okw'amazuukira g'omwana wa Katonda yatufiiririra. Wano ku kasozi Rubaga, Bwana Mukulu w'e Rubaga Father Achilles Mayanja yakulembeddemu ekisambiro kya mmisa ng'ono mu kwogera kwe avumiridde ebikolwa eby'obuli bw'enguzi ebisukkiridde mu bannayuganda omuli bannabyanjigiriza, abasuubuzi ne bannabyabufuzi. Bagambye nti tebava mu mawulire olw'ensonga nti buli kwekyusa balya buli nsimbi ya muyi wa musolo. N'asaba bakozese ekiseera kino eky'amazuukira g'omwana wa Katonda okwekuba mu mitima okutandika okukolera ensi yaabwe n'okuweereza bannayuganda mu buntu bulamu n'obwesimbu ate ne mu bwerufu. Father Achilles Mayanja asabye bannayuganda n'abantu mu nsi yonna okwongera okubeera ab'ekisa nga bakola ebikolwa eby'ekisa omuli okuyamba abanaku, okusabira abasibe n'abantu abalala bangi. Ekitambiro kya mmisa ekikulu kigenda kukulemberwamu Ssabasajja lya Kampala kitaffe Pausi Mwogerere nga kyakutandika ku ssaawa 4 ez'enkya leero. Ku lwa Kyabasafama, nze Dennis Kato Rwandaga mu Lutikko Rubaga. Webale Omulonkato. Mu kiseera kyekimu abakkiriza bakuŋŋaanye mu bungi mu kkanisa ya All Saints e Nakasero okwetaba mu kusinza okwa Pasika okulembeddwa mu ssaabalabirizi b'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Omusasi waffe Ssebulibwa Julius gy'ali e Nakasero. From the dead and his Lord. Wadde ng'enkuba ekedde kufudemba mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo, naye kino tekirobedde bantu ba Katonda okweyiwa mu masinzizo ag'enjawulo, era nga ne wano ku kkanisa ya All Saints e Nakasero abantu ba Katonda bazze mu bungi okwetaba mu kusinza n'okutendereza okw'okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Okusinza kwa leero wano ku All Saints Church kukulembeddwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ng'ayambibwako abaweereza mu kkanisa eno okuli abaawule, ababuulizi n'abalala ku mitendera egy'enjawulo. Mu kubuulira kwe Ssaabalabirizi Kazimba
asabye bannayuganda okwefumiitiriza ku kubonaabona kwa Yesu Kristo oluvannyuma eyawangula amagombe n'azuukira, n'agamba nti luno olunaku lukulu nnyo era lusaanye okubeera ekyokulabirako olw'abantu bakyuke badde eri Mukama Katonda beewale ebikolwa ebyekko. Ku lwa 48 akatonyeze 8 Ssabasajja, nze Ssebulibwa Julius Munnamakota wano ku All Saints Church e Nakasero. Mu kiseera kyekimwekeriza Lutikko Lubaga amazuukira ga Yesu Kristo baganiriza mu kiro ekyayise wakati mu miziro emingi okusaaza ebide, okwolobya ennyimba, engoma n'okusaakanya nga bakoleeza emisubbawa wakati mu kujjukira ekitangaala omulokozi kye yaleeta. Omubaka wa Papa yawummula Ssaabasumba Dr. Augustine Kasujja akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa akumye ekyoto mu miryango egiyingira mu ekereziya ne bagattako okukoleza omusubbaawa omunene ng'akabonero ak'ekitangaala omulokozi kyaleese mu nsi, n'akinoganya bulungi nti ne mu ggwanga lino buli muntu ayaayaana okufuna ekitangaala. Ssaabasumba Kasujja era akunze bannayuganda bakuume obutonde bw'ensi n'akkaatiriza obukulu bw'amazzi kubanga nago nsibuko ya kitangaala. Omuliro ogwo ogwezeddwa mu maaso ga kasidro n'ettawaazo eno eri wakati waffe kaakati bitegeeza nti Kristo kye kitangaala ky'ensi ekyajja okugoba ekisikiza mu mitima gyaffe. Weefaanaanyirize Uganda ya mukisa kubanga erina omugga Kiyira River Nile. Tulina amasannyalaze mangi agava mu biyiriro ebyakolebwa ku mugga Kiyira. Tulina ne solar energy etandise okusaasaana mu byalo, ate kati bazudde n'amafuta ne gaasi mu nsi yaffe. Naye osangayo amayumba mangi nnyo n'ebyalo bingi nnyo ng'ekiro biri mu kizikiza. Mu ngeri y'emu ekiro ky'enkuba ekedde okufukumuka teremesezza bakkiriza kwetaba mu kitambiro kya mmisa ensambya, era bakkiriza n'okusingira ddala bannabyabufuzi basabiddwa okwewalira ddala ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu n'obusosoze. Omusasi waffe MC John ali nsambya. Aleluya, aleluya, azuukidde nga bwe yagamba. Newankubadde enkuba ekedde kutonnya ng'ebola gye bagobamu ekusinga ku gye bagoba mu ggulu, kino tekiremesezza bakkiriza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwesomba okujja wano ku kigo kya St. Peter's Church ensambya okwetaba mu kitambiro kya mmisa ekyokutendereza n'okusinza ku lunaku luno olw'amazuukira g'omwana wa Katonda omulamu Yesu Kristo. Father John Bosco Katabazi akulira ebyembuulira ku St. Peter's Church Nsambya ono asabye abakkiriza ebyo byonna bibadde mu kisiibo bye basiibidde, ebikolwa eby'okwetowaza, ebikolwa ebitajjansa omuli obubbi, obutabanguko mu maka, ekiwamba bantu, obuli bw'enguzi, obulyake n'obulabbayi, okubeera ng'abantu bongera okwetukuza n'okusemberera Omukama Katonda. Asabye bwe tuba bakugenda mu nnyumba oba mu maaso Mukama Katonda nga tuli batukuvu okwongera okubyenenyeza ddala ebikolwa ebyo ebitajjansa. Kubanga bw'otokola mulamu ogwo ku nsi wano tugenda kusobola kwezimbira kisulo eky'olubeerera. Kisulo ekyo eky'olubeerera tukizimbira wano ku nsi, ebyo bye tukola, enkola bye tukolamu obulamu bye tuyitamu bannaffe, enkola eyo terina walamu egenda kuzimba okujjako okwagala. Ku lwa 88 CBS FM Radio Lwasamayinja munnanda gw'Omusisi John wana ensambya. Ebikumi n'ebikumi by'Abakristo mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu basuze mu kigo kya St. Jude mu mmisa ey'akasiki k'amazuukire baddewo ekiro ekikeesezza leero. Naye gye bikkidde abadde minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja n'omubaka wa Kalungu East Katabazi Francis Katongole balidde matereke mu lutalo lw'ebigambo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar abaddeyo. Misa ebadde ku kigo kya St. Jude mu kibuga eky'Erukaya mu kiro ekikeesezza olwaleero eyeetabiddwako ebikumi n'ebikumi by'Abakristu ekulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Henry Kiganda, bakira ayambibwako Father Joseph Kyakuwadde saako Father Peter Senkindu. Bwana mukulu Father Kiganda bw'abadde ayigiriza asabye Abakristu okukola ebyo byokka Katonda by'ayagala, era abasabye baleme okufugibwa ensi eno wabula bo be baba bagifuga.
Bwana mukulu ono asabye abakristo okufaayo bamanye obukulu obw'amazuukira era baleme okuggwaamu essuubi. Kitugamba okuzuukira kwa Kristo kusumulula byonna ate byonna ne kubizza kujja. Ati ekigambo ekikulu kye tuba twesibako wano kyekyo malayika kyagambye abakazi ababadde bagenze ku ntaana. Abagambye nti munoonya Yesu naye wano mumunoonyeza takola ki? Taliiwo. N'ayongerako na kino nti mugende mugambe abayigirizwa be ne Peetero mubagambe bagende luddawa e Galiraaya gye balimulabira. Ekigambo ekyo kikulu. Kyokka okusaba kuno kumaamiddwa ebyobufuzi olw'abannabyabufuzi abeetabye mu mmisa eno. Okubadde senior presidential advisor Honorable Vincent Fredio bamulanga Kisempijja saako mbaka wa Kalungu East mu Nanuupu Katabazi Francis Katongole n'abalala bakira bano buli akwata akazindaalo okwogerako eri abakristu yeekuutira akadingidi. Naye nze nga bwe ndabye essomo lya leero litumala bumazi kubanga litugambye nti tuddeyo gye twakola ki? Tuddeyo gye twava. Ekyomukisa omulungi gye twava mukola ki? Siyinza kudda wano ssebo bwana mukulu ne mbamalira buseera Ssempijja nakola kino. Buli omu gye twava akola ki? Era obukozi bwa Ssempijja mubukola ki? Mukama bakuume. Amasomo ga leero gatukoledde bulungi. Essomo eribadde eryokubiri wano nga boogera ku Falaawo n'amagaali ge yali anyigiriza nnyo Abayisirayiri okumala ebbanga. Abayisirayiri soogera bya wano naye by'Omuyisirayiri ebintu nga mu maduuka bya bbeeyi. Mu Bayisirayiri nga okusasula fiizi omala kwewola nti naye Katonda talya nguzi. Amagaali ga Falaawo gonna yagayiwa mu nnyanja. Si bwe kiri? Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Nankubadde abakristo bali mu keetalo ak'amazuukira leero bo aba Orthodox tebakuzizza Pasika leero bakedde mu kusaba okwa bulijjo. Omusasi Offerukenge Sharif ali Kasozi Namuŋŋoona. Wadde nga enzikiriza endala ezisuuta Yesu Kristo olunaku olwaleero bakedde mu masinzizo okukuza olunaku olwa Pasika, bo bannaffe aba Orthodox olunaku olwaleero bakedde mu kusaba okwa bulijjo nga bo bagamba nti Pasika yaabwe tekwataganye na nzikiriza ndala ezisuuta Yesu Kristo. Era ekidde ekyo ky'owulira ekikedde okukubwa kiyita bantu abakkiririza mu ddiini eno ey'aba Orthodox okwetaba mu kusaba okwa bulijjo. Bano bagamba nti ekisibo kyabwe kikyagenda mu maaso kyatandika ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini, era Pasika yaabwe oba amazuukira bakugakuza ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno 2024. Bano bagamba nti Pasika yaabwe waliwo lwekwatagana n'enzikiriza endala ezisuuta Yesu Kristo, naye ku mulundi guno tekisobose oba tezisobodde kukwatagana, era bo bakyalinayo emikolo egy'okunyeenya amatabi, egy'okutambuza ekkubo ly'omusalaba ate n'okukuza Pasika yaabwe ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano ku lwa 88 akatonnyeze 8